Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako olunaku olwaleero era tutunuulire emiddo egyo oba eddagala eryo. Waliwo munnaffe wano wambuuzizza wangambye nti nabalaze omuddo gwe bayita ogwa ina ne mbagamba nti gwa mukisa nnyo singa guba gumeze mu makaago n'ongamba nti nkubulireyo emiddo emirala. Emiddo nno giwerako, emiddo egyo emirungi singa giba gyemezezza mu makaago giwerako. Nja kuba mbabulirayo mpolampola kati ng'olwaleero njagadde mbabulireyo emiddo ebiri oba ebikolo by'eddagala ebikolo bibiri eby'emikisa singa biba bimeze mu makaago. Singa bimera mu makaago tobitema, bireke. Ate ekirungi ekiriwo emiddo gino we giba gimeze tegisengu, tegimala gagenda. Ekyo mbabuulira emiddo gino mirungi nnyo, middo gya mikisa, middo giyamba mu maka gammwe. Abantu abalimu giba gijja bayamba, naawe kennyini gwe nannyinimu giba gijja kuyamba bulungi nnyo. Kambaweeyo emiddo ebiri ng'omuddo ogusooka oba ekikolo ky'eddagala ekisooka akeeyeeyo ke tuyita akakumirizi, akeeyeeyo ako singa kamera mu luggyalo kimanye nti amakaago ga mikisa. Ate naddala ng'amakaago muli bafumbo, omwami n'omukyala n'abaana, singa akeeyeeyo ako kamera mu luggya lwammwe oba ku lubalaza emabbali w'ennyumba, amaka gammwe gaba ga mikisa. Ekyamazima kiyinza okubeera ekizibu endwadde okubeera nga zijja balumba mu maka gammwe. Olw'ensonga ate era omuddo ogwo libeera ddagala nnyo nnyo erigenda obbayamba mu bizibu eby'enjawulo okubeera nga tebijja balumba waka wammwe. Akeeyeeyo ako nga bwe mbagambye nti liba ddagala, gw'omwami oba gw'omukyala mukimanyi bulungi, osobola okuyitirako ebbali mu nsonga ezo nga muzitegeera. Kati nga tonnakwata ku baana bo kiba kikulu nnyo osooka okwate ekkeeyeeyo ako keeyiseeko ku mubiri. Ekitegeeza bw'oba okalinaawo mu luggya kiba kikuyambako obutakanoonya. N'oba okumyewo kiro ssaawa 8 gwa kiro onoga bunoozi bukoola obwo n'obweyisako ku mubiri gwo n'oyingira mu nnyumba n'okwata ku baana bo, baba tebajja kusoba. Obeera ojja kutaasa obusobyo obutakwata mwana wo oba obutakwata baana bo. N'olwekyo akeeyeeyo muddo gwa mikisa nnyo singa guba gumeze mu makaago. Omuddo ogwokubiri gwe tugenda okutunuulira guyitibwa bukumbu. Oyo ayitibwa bukumbu. Bukumbu oyo singa ajja ne yeemeza mu makaago n'amera ebbali w'olukya oba ku lubalaza ebbali awo, nti bukumbu ddagala nnyo era gye gimu emiddo egy'emikisa egitasaanye kubula waka. Bukumbu oyo wamera okumpimpi n'ennyumba kati nga bw'olaba oyo kyenkana ali ku lubalaza naye kizibu nnyo omuntu omutemawo. Olw'ensonga nti muddo gwa mikisa, muddo mulungi nnyo kuba gugenda kuyamba, gukola ng'eddagala mu makaago era bwe gumera ewaka awo beera ng'ogutaliza. Lagira abaana bo buli ku makya kwe babeera banaabira amaaso. Bukumbu oyo yeemezezza aba mulungi nnyo. Ebiseera ebisinga omuddo ogwo gwa bukumbu we gumera ewantu tegusobola kuvaawo, kujja kubeerawo mirembe na nnaku. Guno gukula ne wabaawo ogumera omulala. N'olwekyo bukumbu nagwo muddo gwa mikisa singa guba gumeze mu maka gammwe. Kyekyo tutunuulidde emiddo egyo ebiri, akeeyeeyo wamu ne bukumbu. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.